abagambye bwe mumpa taadi olwo tugambe nti nno nga mufa mutuwe ku taadi okimanyi nti Zelensky agenda kumaliriza nga basaba ebitasabika nakugamba gye binaggwera ajja basaba ICBM mumpe ku ICBM mumpe ne rubbira omusajja nsobole okugezaako okubanga mutwalaganya so nti olutalo bwe luti bwe luli lumala okubeera bwe lutyo abamu ku bannabulaaya naddala mu nsi y'abakulembeze babadde bagezaako bino byonna okubanga banenya abakulembeze abaaliwooko emyaka eyo egy'emabega nga bagamba nti abantu abo beekulubesizanga nnyo ku Putin senga twamwaisoletinga myaka gya 20 nga gitandika butandise twandituuse kati nga talina kizibu naye abantu nga ba Angela Mako omukazi oyo anti omukazi oyo kikyamulemesa n'okuzaala kale boogera ebigambo n'olumoga balinganga bakimba n'okuduula ne bakigattako munnange bagamba nti Angela Mako ebyaddala yabanga kwegamba ye buli kadde ayogera nnyo ne Putin yadde sometimes yabaana enkozi baakolanga n'amuwanga ag'abazungu naye olwaliro nga bwolaba omusajja Erdogan akulembera eggwanga lya Butuluki bwakolagana ne Putin ne Angela Mako bwatu bwe yagezaako okubanga akuuma mukwano gwange emirembe naye nkolagana wakati wa muwanga gonna nga ne Russia mweri kati abadde bagezaako okubanga bazimufumita bwatyo Angela Mako nkutegeeze mukwano gwange abaanukudde n'abagamba nti naye bantu mmwe mwebereremu bye mutulanga ne bye mulanga obukulembeze bwaffe ekyamazima temubitegeera nze nno nandibadde mbategeeza banakubanga nkyali mukulembeze wa ggwanga lya Germany embeera teyandituuseewo would have seen military conflict even earlier senga teyalinze kubanga nasigala nga ndi mu communication ne Putin olutalo lwa Ukraine lwali lugenda kubeera mu ngaawo mu 2029 kubanga ebaali bamaliriza Georgia mu 2008 baali bagenda kudda ku Ukraine gaali maanyi gange nenjogeranga ne Putin ne mukuba akalimi n'atuuka okubanga bw'ati akyuka timing naye it was completely clear to me that Putin would not have stood idly by and watch Ukraine joining NATO nze nali nkirengedde nga nkyali mukulembeze wa Germany nti Putin yali tasobola kubanga bw'ati alatta bulasi alanga jjenge yakasibira embaale ng'alaba Ukraine yeegatta ku mukago gwa NATO yali tasobola kubikkiriza y'ensonga lwaki nayinanga okukulembera Germany naye nga mpuliziganye ne Putin neegezaako okubanga musendasenda buli kadde naye ntuuka n'okulemesa ezimu ku nteekateeka ze mwatondangawo okusembeza Ukraine nze ne mbagamba muleeta zahama and back then ne mu biseera ebyo Ukraine as a country would certainly not have been as prepared as it was in February 2022 mukimanyi nti ne mu biseera ebyo senga nagezaako ne ŋŋamba nti oba oliawo kale ekiba kibe Ukraine bandibadde bagimaliriza kubanga teyalina vibe mu biseera ebyo ogamba otya mukadde wange Haji Jemba ojja kundabira bonna abali ebukemba kizaawula abatava nate ku mukutu ogw'ensonga kati omukyala Angela Mako eyakulembera ku ggwanga lya Germany agamba mu biseera ebyo senga twaleka eggwanga lya Russia ne lirumba Ukraine teyali prepared kimala mu myaka gya 2029 baali bajja jjukubira mu nnaku 3 zokka nga Ukraine eri wansi naye mulaba bwe nabayamba omusajja nengezaako okubanga mukwatirira mpolampola n'atabalumba mu budde obwo kati yagenza obbalumba 222 lwaki nga mulinamuko ka vibe n'olwekyo mu nsiime anti omukyalo no gwe twogerako y'omu ku baali bakulembedde Germany okumala ebbanga eriwolerako ddala njogera ku modern Germany yabakankabudde emyaka 16 nga tebagenderedde balabidde ngaawo ng'omukyala siba akyabatwala te nga abatwalira ddala abamu ku bannene bamusiima nga bagamba nti weewaawo omukyalo ntetugaana naye kye bayita ekonomi ya Germany ayina waagituusizza gwe tolaba nti Germany olwaleero eyogerwako nga superpower mu byenfuna ku lukalu lwa Bulaaya awo twavuddewo bwadda ne tugenda mukwano gwange mu bitundu ebya Middle East tumale okubanga naye twekenneenya agavaayo eno nno miranga ekyamazima miwunyo era bw'obanga oli muwagizi w'abasajja gamba ng'aba Hezbollah oba ba Hamas ekyamazima weetaaga okubanga weekaabirako lwaki nkugamba nti gwawagira Hezbollah gwawagira Hamas nti weekaabireko kubanga Abayisirayiri baakaabye dda Omuyisirayiri buli lwakaaba manya nti waliwo agenda okukaaba ennyo nze agambye Omuyudaaya bw'akulukusa agajjulujjulu manya waliwo agenda ate okubanga akaaba mukwano gwange ag'emyaka 4 akyenvudde nkugamba nti gwe tiimu Hezbollah tiimu Hamas wandibadde kati mukwano gwange okaabira ddala mugenda kukaaba ebyamazima lwaki bwe ntyo bwe njogedde bano abaana baasuze okuva akawungeezi k'olunaku olwajjo olw'Essande paka mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero hatta n'amakya ga leero babadde mu kkaabya agajjulujjulu Netanyahu omusajja agakaabye byenkugamba bya ddala omanyi Netanyahu okutuuka okubanga atuuza crisis meeting ey'abasajja be bajjeno
bakomandazi ab'enjawulo n'abagamba mujje tutule kiki ekigaanyi nga mukambwe muzibu nnyo alinganga alumiddwa ennumba n'ababuuza kiki ekigaanyi. We have the maje, we have the air power. Ndabanga mulinganga abagezewo ni kiki ekigaanyi okulaba nti Hezbollah ekyalina amaanyi. Kati awavudde ensonga era neetaaga obulize n'obwegendereza olyoka omanyi lwaki mbasuubiza nti battiimu Hezbollah ttiimu Hamas mwemugenda gakaaba temusobola kukaabya Netanyahu ne mulowooza nti agenda baleka. Omusajja bakamala okumussaako ekibaluwa kibakuntumye n'atandika okwogera nga yenna alinganga anaafa enkya ne mumukola bino byemuukuzi. kati nno kandukuviire ku ntono okusinziira ku mawulire ge tufuna kati okuvaako mu bitundu mukwano gwange ebya Middle East bagamba nti omusajja amanyiddwa nga Hezbollah amaze okuba nga breaking record mu byafaayo by'ensi eno. Abrekinze kye bayita record. Tolaba nti amawanga ag'Abarabu geegattanga myaka eyo gya 67 ne bagezaako okufaafaagana n'Omuyudaaya. Gya 73 bagezaako okufaafaagana n'Omuyudaaya. Naye batugamba nti byonna ebyavanga mu lutalo tebaatuuka ku kino Hezbollah kye etuuseeko olunaku lwa leero. Anti batugamba lwaki bagamba nti Hezbollah breaking the record of anti-Israel operations. Omuntu eyali atonze ewembeera ejojo by'Omuyudaaya buli Muyudaaya waali n'atuuka okuba nga yeekwata mu byenda. Abasajja batugamba 4 million njogera ku bukadde bunabwo Abayudaaya badduse emisinde kwogenda kubanga bataasa obulamu bwabwe. Kyekyo nno aba Hezbollah boolyawo kye baatuuka okugamba Netanyahu omwezi ogwayita. Netanyahu yatuuka okusalawo n'agamba nti ajja kulumba eggwanga lya Lebanon. Yagamba sisobola kugumiikiriza Abayisirayiri bange abantu ba bulijjo Abayudaaya bantu abalonda ne bampana akalulu abantu ntuuka okulaba nga bagobaganyiziddwa mu bitundu byabo biri mu mambuka ga Isirairi ng'ekibaddusizza si lwakuba nti eriyo covid si lwakuba nti kiki naye mbu lwakuba Hezbollah. Onojjukira ebikompula bya Hezbollah bye yanyugunyanga munda mu ggwanga lya Isirairi era byakomanga mu kilometers awo nga 6 kilometers 12 bwe watyo. Abayudaaya abali mu bitundu ebyo ne baweebwa amagezi okubanga babyabulira ku lw'ensonga z'obutebenkevu oba obulamu bwabwe. Gavumenti yakikola n'ebajjayo. Kati okuva omwaka ogwayitange enteekateeka zino ez'ebikwekoto Hezbollah zitandise paka jjo ly'abalamu mu mwezi gwabadde gwa 10 abasajja ekyamazima Abayudaaya bangi ne babeera mu buwaŋŋanguse mu bufunze ng'ebyalo byabwe bitundu eyo nga Hezbollah bifudde eddwaniro. Kati omwezi gwa 10 Netanyahu n'anyiiga n'agamba mbikoye Abayudaaya okubanga bali eryo babuunaabona olw'okuba nti n'ebitundu byabwe Hezbollah birumbagana. Kati kankole ebikwekoto mu Lebanon ngenda bakuba ntuuke mu Lebanon abantu bange mbakomyewo basetulinge mu byalo byabwe. Mu Hezbollah bagamba nti kale atuba wallahi billahi tallahi togenda kubakomyawo mu butabakomyawo tugenda nakulaga ne gibabadde basenze nayo tugenda bagoba beyongere eri yakuba n'entoli bwati omugagga nti beyongere eri sani mbwaza ku kyalo bwatu bwe yakomekereza mu Hezbollah twalowooza nti byakusaaga ebikwekweto okuva olunaku olwajjo paka gye buli kati olwaleero bibadde bya mutawaana. Batugamba wano mukwano omusajja mu Hezbollah asaanikidde amambuka ga Isirairi n'asaanikira ekibuga kye bayita Tel Aviv n'abuutikira ekitundu kye bayita Haifa. Abuuse ekibuga Tel Aviv n'akkirira paka mu kitundu kye bayita Ashdod eyo gyakubidde Naval Base namba. Wano wonna bakiri obudde buvuga nga bawuweramu ddakiika 40 ote ne buddamu ne bubeera nga buvuga. Abe Ashdod bubeera bukyabavugira ab'egindi nga bali ku kaweweevu bw'obanga obusirika mu Ashdod ate mu Ashkelon nayo ne butandika okubanga mukwano gwange buvuga nnyo. Bwe busirikiramu okumala nga ssaawa tugenda okuwulira ng'ekiri e Sidoni eyo nayo nga miwunyo naye ebitundu kankutegeeze nti Ashdod ekitundu ekimanyiddwa nga eky'e Tel Aviv saako ne Haifa bye bisinze okuba nga bibonyaabonyezeddwa. Kati amatwala go gonna manya tebaddeyo economic activity yonna mbu abasuubuzi baguddewo ekikuubo ani agenda okujja okusuubula nga teri amaduuka bagaggadde amasomero tekyali kusoma. Njagala nkutegeeze nti ebifo byonna ebyokusanyukiramu nti omuntu agenze kudigida ebyo byonna ebadde biggale. Amabaala leero tebadde kugangayira wala gyadibye abantu nga buli omu agezaako okuba nga adduka mukwano gwange mu bankazi wansi okusobola okuba nga bataasa obulamu bwabwe. Bagenza okubaliriramu nga obukadde buna bw'abannansi b'eggwanga lya Isirairi nga bwe butuuse okuba nga mukwano gwange bugenda mu zandaki wansi abantu nkiddamu nga bagenze mu bankazi wansi okusobola okuba nga bataasa obulamu bwabwe. Ekyo bavudde batugamba Hezbollah breaking the record tekibanga mu byafaayo by'ensi eno. Kale atoba n'emitwalo 50 tekibangawo nti Abayudaaya emitwalo 5 ne bava ku mirimu gyabwe ne batuuka okubanga bati mukwano gwange bagenda okubanga beekukuma
mbubeekukumye mu mpuku wansi kati omuhizibullah bw'ati bw'asobodde okuba nga akituusiza ku basajja b'eggwanga erya Isirairi mbeera bwetu bwefaanana olunaku olwaleero. Batugambye mukwano gwange gwatugoberera ebikompola by'omu Hizbullah n'olaba nga bikanze Netanyahu n'agamba abasajja be mujje crisis meeting n'etuula. Batugamba bigenze mu kilometers 15 kitegeeza miles 93 basajja bannange, kilometers 15 gye byolekedde ekitabaddewo nga bino bigenze okujja nga musajja mukulu Sheikh Naim Qasim ajoli abalamba bamala okubanga bamulayiza okufuuka sawa Hizbullah omujja yagamba nti ate kati tugenda mu ssuula ndala, tugenda kuggulawo essuula empya basajja bakulu. Era ne balangirira Beirut bw'akubwa nga ne Tel Aviv akubwa. Yo ataka Beirut we ataka Tel Aviv gwaguliro ddamu okulumba ekibuga ekikulu ekya Lebanon, tulumba kibuga kikulu kyammwe. Kati leero n'ekibuga ekikulu ekya Tel Aviv bakibuuse ne bagendera ddala kilometers 15 ne balumba nkugambye Ashdod Naval Base ne bagikuba. Ate bakomyawo drone z'omu Hizbullah zirumbye gye bayita Palmashim Base, eyo naye eri Maserengeta mukwano gwange aga Tel Aviv, era mizo zirabiddwako nga zoolekedde. Abasajja bakulu batugamba sirens went off 543 times from over 350 rockets. Omanyi obudde okuwoga n'emirundi 543 manyi kitegeeza emirundi 543 543 times nga bikompola n'emizinga bijja, sending 4 million settlers into shelter and inflicting significant damage and casualties. Eyembera kankubuulire gwe alowooza nti guno omuzannyo kakati wuliriza ekibuga Tel Aviv kitegedde abasajja bakitajetenze, ekitundu ekye Haifa Naval Base namba bagikubye, Gilot Base bagikubye, Shiraga Base bagikubye, mu kitundu kye bayita ekye Aka Adado Base bagikubidde, mu kibuga bagita Safad n'ebitundu ebirala. Kati nno kankubuulire obudde bubadde bwa misana ndowooza wano musajja mukulu bambi bw'ati abadde ali mu kuweereza ono inside story, abadde mu inside story mukadde ako nga ngubirira embeera ebadde live. Kale nno Noholokongo abadde akuweereza nga ndaba ekifa mu bitundu gamba nga Kiryat Shimona, ebitundu gamba nga Manara, ebitundu gamba nga Metulla, ebitundu Maloti Shirha, Meroni ne Avivim, yonna abasajja balumbye. Kati batugamba obulumbaganyi bw'omusajja mu Isirairi nabo ne butandika okubanga buulirwa eri ku ludda olw'eggwanga erya Lebanon. Abali mu Lebanon basindika mu Buyudaaya, Abayudaaya basindika munda mu ggwanga lya Lebanon. Tetumanyi kikiri mu kafubo, sijja kulimba nti ebivudde mu kafubo ka Netanyahu ne bakomandazi b'enna bitegedde, naye batugamba omusajja abadde muswakiivu nnyo. Omanyi omuntu okuswakira yenna n'afuna n'obuswiriri bufusenga mukwano gwange bwapuse bw'ati bw'abadde yeebuuza wakati nga yenna atunuza kabi awulira ayagala kuluma muntu. Abaana bamugamba muzeeyi kakkana ebintu bino guwa bitandika, twakugamba va ku baana ab'e Gaza wagaana, era ffe ne tukuwaka kwakkulizo kamu bw'obanga toyagala ku kikulaba kye bayita jahannama komya olutalo mu Gaza ogenda kuba mu mirembe. Naye olw'okuba nti ow'enkunamambi buli kadde aba alowooza nti sinnakunama kimala kankunameyo ogw'okulala bandabe, kati ogenda kukiwulira. Awo twavuddewo dda bassebo ne bannyabo. Bino biri bityo nga yo w'eggwanga lya Iran amazadde okubanga bw'ati atandika okuperereza ba neighbors n'abagamba mwatagedde mujje tubeeko ne bye tukola. Era ndaba kati amagye ag'eggwanga lya Iran naga Azerbaijan abasajja batandise edduyiro mukwano gwange joint military drill ku boda. Abali eyo nkugambye nti bateetera buteetezi, bateetera missiles bazitute. Yala nkutegeeze maloboozi ga bikompola ge tuwulira nga ne bomu zigenda mu maaso n'okubanga mukwano gwange zibaluka. Abasajja bakulu batubuliddeko nti okuva akawungezaako olunaku olw'Essande ennaku z'omwezi 24 wabatandise okubanga bakuŋŋaanya ebikola, era amangu n'embiro tugenda okumaliza nga Aras joint exercise we bazituumye. Aras joint exercise zigenda kutambula ennaku 4 zezo nno z'owulira obudde buno. Kale nno mbadde nkyali awo mu Pakistan ng'ekiriyo najjo mirerembe. Njagala nkutegeeze gavumenti ebadde ku bunkenke okuva olunaku olwajjo bayya abawanvu n'abampi mu kibuga Islamabad kyabunyisiddwa mu mukwano gwange 10,000 z'amagye, 10,000 ez'abapoliisi bambega bonga tobala. Anti lwaki bakitegedde? Waliwo omuyaayi omu yatuuse okubanga bw'ati aduumira n'abagamba mwategedde kati tugenda kubanga tulumba ekibuga. Yali Ssaabaminisita ggwanga limanyiddwa nga ya Pakistan. Abasajja baamujjonyesa baamusiba n'ebiringa ebyo, naye ng'ebyaddala Imran Khan akyalina amaanyi. Kati abantu baagambye twetaaga kakadde kamu katumala.
just a million match gye twagadde okubanga tondawo tu Islamabad tumale okulaga gavumenti y'abasajja bakulu bano abatinkiza n'abasajja abazungu abo tusobola okubanga tutondawo embeera kankubuulire ku ddakiika eno w'owulirira bino baakakwatayo lwakiri abeekalakasi 10,000 nomanya omuwendo kye gutegeeza 10,000 kati tandika okubuuza nti bba bali mu kumaakinga mukwano gwange benkana batya so bino byonna gavumenti ebikola n'ekiruubirirwa ekyokumalamu amaanyi saako n'okubanga batwala entatinda n'okutondawo okutya mu mitima gy'abo abeewaddeyo okuwuliriza meseji ya Imran Khan okwagala okubanga bawamba eyo nadduse eyodda ggwanga limanyiddwa nga lya Congo. Gwanga limanyiddwa nga lya Democratic Republic of the Congo kusira ku mawulire genfunako obudde buno mukwano gwanga abantu 10 bafudde. Abantu bano ekibasenjagala nkutegeeza enkuba gy'olabye e Kampala wano yenkuba etawaanya abantu b'e Congo ate ob'e Congo kiyitirivu moko wali kisukka moko abantu 10 bafudde naye nga kino kizza oluvannyuma lw'okuluguka kw'ettaka ebyaddala enkuba eko etonnya nnyo n'etuuka okugirebeza ettaka eriri ku nsozi kati olaba ensozi wezitandika okuba nga zeebega gye bigoberedde nga bw'otuuka mukwano gwange mu DR Congo ng'obudde buno batugamba nti n'abaana bamu kwabo mukwano gwange abafudde akubadde ko maama afudde n'abaana be wamu n'abantu abalala bannabyalo be basinze okubanga mukwano gwange balugenzeemu. Amuli gano gatandika okufuluma lunaku lwali lwakutaano sabbiti gye twakubye emabega ne batugamba nti ebitundu naddala mu South Kivu province yewali tawuni gye bayita Nkubi kati eno baali bamaze okubanga bafunye amawulire ng'ettaka litandise ate nga n'ebinjanja bitandise okubanga bivaayo era gavumenti neetegeeza bannakitundu poliisi mwabulire muveeyo kaakati nga wemanyi mukwano gwange tuvaayo tulaga luddawa wakati mugezaako okubanga twebuuza wa gye tulaga ate nga n'enkuba tesalako ebyagoberedde byebyo ettaka lyebeze tugenze okumaliriza nga Buduuda asenguse n'agenda e Congo natabase. Thomas Bakenga ono mukungu wa gavumenti mu kitundu kino ekyenkubi avuddeyo n'agamba it's really a tragedy. We've told people to avoid building houses on slopes. Kano kabaate kennyini abantu tubagambye ebbanga ddene mulekerawo okuzimba amayumba naddala ku nsozisozi. Muzimba gaki ku nsozisozi ng'olabira ddala eri waliyo ebiyinjayinja binaatera okwebega naye abantu tebawulira kati ebivuddeyo mukwano gwange byebyo ekikulemberamu byonna kwe kubanga mukwano gwange gwe atugoberera okyali mugoberezi mulungi wa puroguramu mpulidde kamenya tetunnaba kubanga mukwano gwange tukwabulira ndaba wano embeera mukwano gwange nga bakwata bakutte wana abavubuka batutte kugamba tebalinnya poliisi esobodde okukwata ekibinja ky'abavubuka aba FDC Katonga saabagamba sabbiiti eri nti bateekateeka okusalako ekitebe kya gavumenti ya Kenya bagamba gavumenti ya Kenya ye yatuuka okubanga ebamulukwe ne Mwami Museveni Kenya neetuuka okuyamba Mwami Museveni okukwata Dr. Kizza Besigye kaakati mugenda tubendegera ekitebe tukiserako essaawa yonna abaana bakedde kisalako mukwano gwange tebayina mukwano gwe kutya kwonna baagala babannyonnyole lwaki mwatuuka okukola olukwe ne gavumenti ya Mwami Museveni n'embeera nga mwawaayo abantu baffe so ensasagga ebaddewo era bakwatiddwa ajje butuukidde ku ddakiika eno atulindiridde okutegeera biki ebigenda okubanga bivaayo. Era bwetyo poliisi bwekoze n'abavubuka abadde beesomye ssebo nga boolekedde Makindi wali ku kooti abagenze Makindi ku kooti nga bagenze bamwoyo gwa Alien Sikini tubanja muntu waffe mumusiba muti oyo jeno babatutte tebalinnya babage mujjawa n'eggaali abavubuka batutte eggaali ku kooti Makindi nga bategedde nti Alien Sikini ajja Alien Sikini bamuleeta ne balyoka beekuŋŋanya kati poliisi nayo ne yeesikamu ngera abavubuka bafaanana bulala omanyi bayita bakifeesi balinga nga balina ebigogo kale obeera ne AK-47 nooti akutte ekigogo bakutte ebigogo tubala bawekeredde ebisawoso biringa birimu amayinja mufe wano babatutte tebalinnya poliisi negamba tubiwonye birika yadde byagala kubanga bitondawo nsasago okusobola okubanga binunula mbu jeno waabwe jeno ani bamuyita Alien Skin. My child is my pride. Yengombuke tutambuliza gunjuka w'omwaka guno. Omuzadde omwana wagenda kubakola ki mu holiday. Tomukiriza kuleeleeta. Mutaasa amalindirizi ng'omuwandiise mu gunjuka ne Pearl of Africa Radio. Ku mulamu ogugamba nti my child is my pride. Tugenda kubangula omwana wo nga tumuyigiriza ebintu eby'enjawulo omuli okumusomesa eddiini, okusoma ya saluna ne Qur'ani ey'ekitiibwa, hadithi ne sunna z'omubaka, enneeyisa n'empisa
okunoonyereza mu bantu oyogera otya n'abantu career guidance n'okwezuula ebyobulimi obulunzi n'okumuyigiriza okubeera omuyiiya byonna mugunjuka ne Pearl of Africa radio yo erowooza ku muntu wa bulijjo byonna nga byakuyindira ku Etihad International School ekira kati beera mwangu ebifo bisigadde bitono nnyo wandiisa omwana wo ng'ojja wano ku reception ya Pearl of Africa radio oba oyite ku namba 0200 oba ku 0700 gunjuka ne Pearl of Africa radio awagiddwa Etihad International School ne Ship with Us ne bitegekebwa Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Pearl FM ekutegekedde gunjuka ne Pearl FM nga lino ly'ebbanguliro ly'abawummuze bonna ng'era ku mulundi guno gunjuka agenda kuyindirako Etihad International School ekira mu Kira Municipality okuva nga 14 paka nga 28 Desemba 2024 kati wandiisa omwana wo leero wano ku reception ya Pearl of Africa radio okuva ku myaka 6 paka ku myaka 18 tumubangule mugunjuka ne Pearl FM wagenda kubeerera bamashika ab'enjawulo badokita n'abantu abatutumufu mu ggwanga beera mwangu wandiisa omwana wo okumanya ebisingawo okugunjuka 2024 kuba ku 0700 35 455 oba ku 0200 926 7 gunjuka awagiddwa Etihad International School ne bitegekebwa 17 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ministry y'ebyobulamu etegeeza eggwanga lyonna nti waliwo abantu abasangiddwa n'ekirwadde ki Mpox mu Uganda. Ministry y'ebyobulamu ng'ekolera wamu ne banywanyi baayo wamu ne gavumenti ez'ebitundu mu disitulikiti ezirimu ekirwadde kino bakola butaweera okulaba ng'embeera edda mu nteeko. Obubonero obulaga ekirwadde ki Mpox mulimu okubutuka omubiri gwonna, omusujja, omubiri okukumenyekamenyeka, omutwe okukuluma, emimiro okukuluma, okuzibikira ennyindo n'okukolola wamu n'okufuna ensanjabavu. Weetangira okukwatibwa ekirwadde ki Mpox ng'okola bino wammanga. Weewala okulinaana abantu abakakasiddwa nti balina ekirwadde ki Mpox oba abo abalina obubonero bwakyo. Weewala okukwata oba okukozesa ebintu by'oyo alina obubonero bwa Mpox okugeza ng'amasuuka, ebintu ebiriirwako, amasimu n'ebirala. Weewala okulya oba okukwata ku nsolo z'omu nsiko zonna wadde ennamu oba nfu, naddala ezo ezimanyiddwa mu kutambuza obuwuka ng'emmese oba enkima wamu n'ezo ezirabika nga ndwadde oba ezo ezisangiddwa nga zifudde. Okwegemesa singa oba omu ku abo abali mu katyabaga k'okukwatibwa ekirwadde ki Mpox. Obulwadde bwa Mpox bujjanjabwa era ne buwonera wakati wa sabbiiti 2 ku 4. Wabula bulumira ddala era busobola n'okuviirako omuntu okufa, naddala mu baana, abakyala abazito wamu n'abo abalina endwadde z'olukonvuba. Okumanya ebisingawo kubira Ministry y'ebyobulamu ku nnamba etali yakusasulira *800 *100 oba weereza obubaka bwa SMS ku bwereere ku U-report ku nnamba 8500. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu ng'eyambibwako USAID, UNICEF ne WHO. Mulungi habo jelly Mami gasiga Stop tuka Nokwetakla Surangi lungi Mulungi Abando lusisulupya wabula ab'amaka gange kati basanyufu okuva lwe twazula ekizigo kya Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly. Kizigo ekikolebwa n'okwegendereza n'omukwano omungi mu bibala eby'obutonde ne kireka olususu nga lugunvu ate nga luweweevu obudde bwonna. Kiri mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly kye kizigo ky'abalungi. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandiki okubalira ezzaka okukola hijja ne umura weeyune aljannatu gaaya basangibwa bakuliko bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 noti emu 4 noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidike ku noti 7 noti 3 8 63 16 oba Chairman ku noti 7 noti 2 8 72 4 aljannatu gaaya. Eddakiika zisigadde 23 okoona ssaawa 10 ez'olweggulo olunaku lwa Mande. Kaakati nno kankutegeeze gwe mukwano gwange yegadde otambulako wabweru w'eggwanga oba sinakindi olina emmaali gy'oyagala tukutambulize tukuleetere e Kampala. Ship with us
kale bano nno bagenda kusabaliza ebyamaguzi byo mu bwangu ddala biva e China ne bituuka e Mombasa mu nnaku 17 okuva e Mombasa paka Kampala ennaku ziba 3 zokka nga bikutuuseeko. Oyagala kuleeta container number oba oyagala kwegatta ne banno container emu tukikola ne tukuyamba n'okuweereza ensimbi e China ate nga tukufunira ne ba suppliers abatuufu e China n'okulambuza obutale China. Kati tukola clearing ne forwarding so mutusange ku Master Plaza mwaliro gwa 2 okulirana Equatorial Mall mutufune ku 070 ana mu mukaaga 16 sembya yo 9 070 ana mu mukaaga yongerawo 16 osembyo 9 beba ship with us ojja kubanga obafuna. Bannaffe aba Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School banono bagamba gwe omuzadde nti okuwandiika abaana kwatandise dda ku ssomero okuva ssaawa 2:11 ez'akawungeezi. Sweet Valley ojja basanga bombo bakusomesereza omwana amasomo g'eddiini y'obusiraamu awamu ne bino eby'oluzungu bulungi ddala. Abeezi ab'ekisulu tubasuliza ddala bulungi nga n'endya y'abaana kyekyo ate n'emmere bagyerimira. So bagambye gwe omuzadde towunjawunja tukulinze tukubire ku 0700 80 88 82 0700 kinana mu 8 osembyo 8 mu 2. Aba Firdaus Hijja and Umrah Service banono bagamba bali nakasero okulirana Steel and Tube bakutegeeza mukwano gwange omulamazi nti okuwandiika banaakola hijja omwaka ogujja ekyaddala kwatandika dda. Abanaatwegattako mu umura ey'omwezi ogujja ogwa Desemba ku bukadde 4.5 zokka tubalinze mujje tubakolere ku nteekateeka nga tubasuza mu bifo ebyo biri comfortable ate okuliraana mukwano gwange ne haram ate nga tukulambuza ebifo ebyenkizo n'olwekyo mujje tubakolere ku nteekateeka yefe bakafulu mu kulabirira abakadde n'abateesobola bulungi. Tuli ku 076 89 mukaaga ne ku 0778 4 9 sembya yo mukaaga ebisigadde ojja kubanga bifuna bulungi. Katutambule tumale okubanga twekenneenya g'obadde tonnamanya genda eta mu kaseera kano okusobola okubanga tukutambuza ensi. Oli wakati mu program mpulidde kamenya Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ku Pal FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo nsaba onsaasira obudde buno ngenda kuba nti nkuyingizaako mu bisenge by'amabaliro g'okuggyako mwami Museveni ku bukulembeze bw'eggwanga. Sikutwala ku bisenge by'amakolero ga ntalo nedda gano si mabaliro ga byabufuzi wabula nkuyingizaako mu bisenge ebyolukwe olw'okumaamulako mwami Museveni ku bukulembeze n'okumutta tumutte. Mwana wange besi yadde ayagala kutta mukulembeze wa ggwanga ago genda eta tewali muzannyo otegeera ani ayagala okubanga akyusa obukulembeze ng'akozesa maanyi. Omugagga yabadde agenda kukikola nova muzannyo kuno si kusaaga kubanga omusajja twogedde naye okumala ebbanga twatuuka omukomekkereza nga tuli mu nsiko okumala ebbanga. Museveni yogera ekituufu, kamanda yogera ekituufu. Kale ebiseera ebyo teyali jeno era nga ne tebakimuyita teyali president naye nga abo abaali bamwenkanankana mu saizi ne ku myaka bamuyita Museveni ne Museveni byotukola byebiki abaali bamuteekamu ekitiibwa nga Besigye nga bamanyi okumuyita kamanda tubadde tusaba kutegeera ddala otuwa obweyamo nti emyaka 5 gy'ogenda okutukankabula tutereeze eggwanga omala ogende. Yabaddangamu n'abagamba ekyo kyo nkitegeeza mwami Museveni baategeera luvannyuma yali abalabi bye birala nnyo. Mu ddwaniro bonna nga bali kibinja baabalanga bonna wamu era bonna ne bamanya nti kati awo kiba kiwedde. Kaakati awo ne bwe kiba kitegeeza kubanga oba oli otukula kyoba tukole tujja kyekola obota alina okugenda obota agize lutwayina okugenda tetwagala byakuteesa twamala dde ekibalo kyaffe kati gw'ovudde gy'ovudde olw'okuba obadde komanda n'ojjako obote ku bukulembeze bw'eggwanga tobaddeko mu nsiko ngaffe kuwumiya tolumiddwa ku nsiri tolidde ku misota sebo kati owamba buwambi n'okajjala kati batugamba ab'e Kenya mbusima tuteese naawe ku ddiru ki Arap Moi tuleke. Kale bagendanga e Nairobi bamwami Museveni boolaba ne batuuka okubanga bateesa n'abasajja bano nkugambye bajje n'olutwa Tito Okero
ne bakkiriziganya tugaba n'obuyinza olaba kati wano naye ng'era Gen Museveni ng'ebyo tabyetaaga wano ng'abalaga mu meeting kale nkitika tugenda tukirowoozeeko kagende nkyogereko ne babbade bange bwe yatuukanga e Kampala nga bagamba mu CCM kuba tugende yalina kiyali abala kujja mu buyinza be yali nabo bo balabira ddala nti ekyamazima kyekyo Museveni kyagambye teri kuteesa n'abasajja lwaki gomanyi nga mukoze ddiiru Museveni bwakita nga nange nkikwatamu bwe nkimaliza nga Mbabazi nga naye akikwatamu kati Mbabazi wakiwunziga nga ne Tumukunde nga naye akikwatamu okitegedde Sejjusa naye alina kikwatamu simanyi obawulira ashhadu an la ilaha illallah bonna batunuulira bati Mwai Museveni ne bajjukira bye byayogera ne banyenya nti ne bagamba tumuleke era abamu basigala kolima ne bagamba kyonna kyekiri ajja kisasulira kati mweno gye muyombera bannayuganda ne mulya tiya gas ne mugenda mu makomera mukimanye nti n'abali munda bo kati basigaliza kolima kinajja kisasulira bw'atasasule kale abaana oyo gwe bayita Museveni kati Besigye amawulire ge tufuna galaga ye n'agamba nedda nze sigenda ku power game tasobola kutusiriwaza ffenna osobola okutusiriwaza okumala ebbanga naye tosobola kutusiriwaza bbanga lyonna bw'atyo Kano retired n'agamba kamwesimbeko kubanga twabikkaanyako yo nali dokita we yabyogeranga wendi nze kamwesimbeko ndabe kyanankola era ebyagoberero n'abijjukira Besigye ekintu ne kigaana 2 ne tuyingira 26 Besigye n'agamba leero kirina okuggwa era tekyaggwa ne tujja 2011 n'agamba bannayuganda muntegeere kati waliwo sometimes kye baplantinga mu population ate ne kikola oyo Besigye waffe oyo waffe kati ne bannayuganda nabo ne bakibayinga abamu ne batandika okubanga mukwano gwange beekengera olwo atematema mu opposition Besigye 2016 n'agamba kankigendeko olusembe guno gwe mukisa gwempa Mwai Museveni bw'aba mpa obukulembeze abumpe bw'atabumpa nja muyiyiza akayitwa agenza okumaliriza basebo ne bannyo byonna lwaki mbikuleetera ye pulaani gye tumaze okubanga tutegedde Mwami Besigye gye yabadde akoze ekusooka kwa byonna ng'alina okubanga bw'ati afuna ebikola mu kubifuna yabadde tagenda kumala budde bungi mu nsiko nga bwe baamala mu myaka gy'ekinaana baamala obudde bwali bungi omanyi kye bayita ebbanga lya myaka 5 wano omuntu oli amuzoganyako buzoganya mu kisanja kimu ne mu kisanja ekyokubiri onaye yalemererwa yatugamba byonna tubimukwase kati byamulemye just ne wesimba ku muntu bya bufuzi baali mu nsiko njagala okitegeere byawukana nnyo kati Besigye bw'amala okulaba 2016 akalulu era kagaanyi 2020 gwagenza okutuuka nga waliwo National Unity Platform naye nga ye amaze okwematiza mu mutima gwe ono kayita ajja kuvaako na kalulu era Besigye bw'atyo n'agamba baabalowooza nti ntudde mulowooze abalowooza nti nebase mulowooze n'abalowooza nti ebintu nabivaako n'emberekera Kyagulanyi nze nedda sisobola ku power game ngenda kumutta busi Sima kyenjogedde kiwulikise bulungi ngenda kumutta okutta Mwami Museveni kyeŋŋamba ani Besigye tekyali kuyingira nsiko kubanga abagagga baakiraba nti ebbanga lye baamala mu nsiko nga balwana ebibira byali bingi nnyo mu kiseera ekyo era byakuumanga abayeekera bwa Mwami Museveni kyova olaba bw'amala okujja bw'ati mu buyinza yasobola n'agaana ebibira ebyo weewaawo tukimanyi bituwa enkuba bituyamba okukuuma obutonde bw'ensi naye omulala bw'alijja n'abikozesaako nkomyawo ng'omuntu omugezi mbaweeyo akalala kati Mwami Besigye nga naye akimanyi ensiko tekyasoboka ono twetaaga kumuggyawo bujja bwe tumala okumuggyawo eggwanga liryoke lifuna emirembe tulonde abakulembeze abalala sinakindi Besigye kintu nkikwatemu obudde tukitereeze eggwanga tulizze ku mulamwa ndekwasa abalala yabadde pulaani eno agenda gikola atya kati ag'omunda genkuwa engeri olukwe gye yabadde alubaze engeri gye yabadde alukoze okutta Mwami Museveni ng'agenda kumuttira mu chopa ng'agamba Museveni kyekizibu ky'eggwanga kati mbu alina seekawe alina seekawe owulira omusajja atamuva ku lusegere gwe bayita Kamulegeya omuwulira seba abasajja baleeta hadiisi we zigiira
n'amuliramu awo nti ffe nabbi waffe yatugamba nti yenna alaba ekibi kigisewo omukono gwo. Bw'obanga otidde kale kyogereko. Kati Mwemesi n'agamba nabbi bwati bw'agamba nkyogeddeko okumala ebbanga kiganye. Kati nina kukiggisawo omukono gwange bwe mbanga ndaba wali kizibu ky'eggwanga kankiggisewo omukono gwange. Wuliriza olugero luno olw'emboozi gye njagadde tubeere nga tugoberera ffe embeeze naawe olyoke otegeere olukwe lw'okutta mwami Museveni. Mbyogera bwe ntyo si lwakuba nti bituufu nga bwe mbyogera. Njagala onfune bulungi nkiddamu gwagoberera Kalule. Mbyogera bwe ntyo nti olukwe lw'okutta Museveni era nti Besigye yabadde ayagala kutta mwami Museveni amuttire mu chopa si lwakuba nti bituufu nnyo naye lwakuba nti yemu ku mboozi eriwo kati olwaleero era gavumenti gy'erinanga ey'ekyama egenda okuluma mwami Besigye nga n'amaloboozi nawo gennyini gatandisira okusaasana ku mikutu egya social media nga ono ayina baanyumya nabo mwami Besigye. Yabadde anyumya nabaani kati benkuleetedde omanye kati n'olwekyo ebbanga lyamalanga mwami Besigye tannakkiriza nkituufu nalina olukwolo saagala kukikubawo nti byali bya ddala. Tetunaba kuwulira position ye naye kati nkubulira position etuweereddwa lwaki yatuuse okuba nga akwatibwa lwakwagala kutta mwami Museveni. Obudde bwakyanga obwa bulijjo mwami Besigye n'atandika okuba nga bw'ati awammanta bantu ndabaki abasobola okunjirawo omubiri tusobole okuba nga tufuna amaanyi ageetaagisa. Ono tetugenda kumuggyako na mmundu nga tuyitira mu nsiko. Twetaaga kufuna bikola. Kati bw'aba kyekizibu kyo tukijjewo naye ani agenda otuyambako bituwa. Bwe ngamba nti nkole kye twakola e Kamamba kiyinza obutasoboka lunaku lwa leero. Ngenda kulumba bombo kubanga kwe kumpimpi oba ngende ekakiri. Barakisi gye mba nnoonya nsobola okugenda wano embuya kinaasoboka. Kati agenda okulaba okujjako ng'ekyo kizanyidde mu Hollywood kiyinza obutasoboka. N'amanya nti kati ebyokulwanyisa ninafuna byange nga nze. Ebyokunyaga embuya tekijja kusoboka. Ebbombo sijja kusobola. Naye kali kiri sijja kumalako kati nkole ntya. N'anoonya abagagga abalina ku nsimbi basobola okuba nga bw'ati aliiramu. Bwe tumala okuba nga tugguse ggwe kimanye nti ddiiru ngenda kuzikuwanga. Bwe ziba nga twogeredde mu lulimi lwa ttenda ojja funa nga ttenda naddala mu bizinesi ze tunaddukanyizanga mu gavumenti empya ng'eya mwami Museveni nga twamala dde okuba nga tugisawuka eri bwesi nga ffe abaliwo babeesigye. Kati bwakya Nawankya afuna omusajja omunnaggaga alina ssente. Ono naggaga alina bizinesi z'atambuza ne Dubai eyo. Wabula nga batugamba ne mu bizinesi z'atambuza mulimu ez'amankwetu. Kale basajja baliyanga bamafiyosa abawedde emirimu naye nga ssente weeziri. Bamafiya jjukira nti be balina ssente. Mafiya aba ne ssente bazikuba mu buwumbi na buwumbi bwa dola mu lunaku lumu ng'amaze okuba nga bw'ati akikutte. Kati Besigye bamuliiramu bantu ki abalina ssente ng'ekyamazima bw'aba asobodde okuba nga akolagana nabo ne bamuteekamu ku ssente n'afuna bye yeetaaga ajja kulaba ensasula bw'eneebeera. Kati afuna omugagga azirina. Bw'amala okuba nga mwami Besigye afunye mukwano gwange omugagga azirina ne batandika okuba nga bawuliziganya mpola mpola n'atuuka okuba nga amubuuza ogenda kuba nga okikola otya. Oli n'amuliramu bw'agenda okikola. Amagye tegaatuuka okuba nga bwe gatyo gakulemesa n'amugamba nedda oleda amagye ettundutundu mu ggo bakoowu naye tebalina bwogerero balinza avaayo n'eddoboozi okubalaga obuufu obw'okukwata nti ono tumuggyeko agende alunde ente ze lwakituula amagye gali ku ludda lwange. Omugagga n'amubuuza okakasa. Besigye n'amugamba kyaddala. Kati omugagga abuuza mwami Besigye kati agamba gy'ogenda kukola otya mugenda kuwamba mutya. Ebyeddala ng'enteekateeka nkubuulidde terina kuwanvuwa nnyo. Mwami Museveni tulina mutta bussi. Nengenda kwetaaga ziddolooni ekika ABCD bye bimanyi ekyokukola. Kano bw'atuuka okulikomendinga drone ze yeetaaga gwe tobuuza bingi mwanayinki yamanya ebika ebinaakola omulimu. Ngenda kwetaagayo ebikompolo ekika ekino ne kino bimmala. Wuliriza olukwe mwami Besigye. Kale buli lwajjukira mwami Besigye gw'omanyi mu kifaananyi gw'obadde olaba ku TV yo ne gw'obadde olaba ku mikolo n'owulira Besigye kati gwenjogerako obudde buno mu mboozi ey'olukulu okutta mwami Museveni
atuuka okubanga weebuuza babeesigye ba mirundi ebiri waliwo gwe mmanyi ne Besigye afuuka nga Schwarzenegger oba afuuse nga Rambo. Kati wuliriza omugagga atuuka okubanga abuuza mwami Besigye kakati mugenda musanga luddawa gye mugenda okumuttira. Nze mmanyi ebiseera Naddi lwatera okubanga akozesa chopa ng'ayina gy'agenda. Eyo chopa gye nnina okukuba bwe nnagimaliriza ebisigadde ggwe bindekere. Eno mboozi ya ddala sinnagigenda mu byenda sinnagituukamu. Kale nno kankubuulire nga tunaatuuka ku mboozi nga bw'okiwulidde ey'okulaba Besigye olukuba agenda mu maaso n'okubanga alukola n'engeri abaakuno mukwano gwange ab'ekitongole eky'ekessi bwe baasobodde okubanga bamulinnya akagere agenza sinkana omubedde y'omwono omubedde kumbe afunye ate kati mukwano gwange eddiirwa empya. Ekyo kye nagambye ku bamafiya baba bazibu abala baŋŋamba nti balinganga ne balooya sikiinaako nnyo kumanya naye nkiwulira nga bakyogera ne balooya bawulira abo looya Karole ne Paulo for example omu yawaabira munne kati Karole ayina balooya ne Paulo naye ayina looya. Kati kwabo ababiri nga balooya bano beebuuza balooya ba Karole ne balooya ba Paulo bawuliziganya waayi owayimiridde ati akajja weekali kale ali awo kamwekubyampi kati nga bana balooya ba Karole bo nga bagamba waayi ono ye weekali tugusambire luddawa mbu sometimes balooyazi bamanyi okwekubaana ne bamanya gye baguwunzikira basobole okubanga bakwata akajja mbulira biwulire naye sibimanyi nja kubuuza onalebo muwadanku nnyingi anaŋŋamba kati ne bano bamafiya mbo bakikola bw'omuyingiza mu ddiiru for example nti njagala kunzitira ni gundi ogenda kumunzitira kati n'abala nti ompa mmeka nti ngenda kuwa obukadde 10 genda omunzitire. Bamafiya kye bakola banoonyereza ku muntu oyo gwe bagenda okutta bwe bakirabanga asuza ensimbi mpitirivu ng'ate naye bamunoonya. Gwe batuwadde essaawa 24 okukutta olinawo okitukuleke bw'otokituwa tuva wano ng'oli mufu kambawo obukadde 10 leeta kakati nga bamaliriza ddiiru nga bagiwunzika. Kati gw'owulira nkeera nti omuntu yabadde alina okukuttira oli ate baatuuse n'okusenkana ne boogera ensonga mbu kati ono mafiya omugagga binojjo atuuka okubalabala mu ddiiru Besigye gy'amuyingizaamu ne kikyanaafuna n'atuuka okubalamu n'agamba bwe njogera ne Kaguta akulembera e Kampala Kaguta mpaaki bagenda okimutuuza n'agamba kiki nti kyekyo kanzije nkumalireyo emboozi. Adhan ku 17 Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول